أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا ولله الحمد خير أمة أخرجت للناس. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحانه عد الجنة والرحمة لمن أطاعه وعد النار وسخطه لمن عصاه. فقال تعالى في سورة طه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل في الحديث الشريف الذي رواه مسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث آخر يقول فيه: رفقا بالقوارير. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبع الله نني بينزا نني ماتيندو أتسيمه tumusaba jalla jalaluhu atuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutwalizibwa. Musaba Allah asuusa abalwadde endwadde ezibaluma. Tumusaba omutonzi Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe. Tumusaba jalla jalaluhu amalira abalina ebizibu byabwe. Allahumma amin. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa kalima. Kalima kiba kigambo. Ekigambo ekyo tukitematema ne tukinyonnyoka, oba oli awo bwe kibanga kiri mu bulungi ne tuba nga tukolerera obulungi obwo, bwe kiba nga kiri mu bubi ne tubeera nga tudduka obubi obwo. Naam, nga bwe twogerera twatuuka ku kye bayita kalimatul wafa, ekigambo ky'okutuukiriza. Tuzze tukivuga, twalaba okutuukiriza kwa baana eri bazadde baabwe, ne tulaba okutuukiriza kw'abazadde eri abaana baabwe, emabega awo twawunzika okutuukiriza kw'abakyala eri babbaabwe. Kakati omulundi guno tugenda kulaba alwafaa'u lizawja, ate omusajja biki byateekwa okutuukiriza eri bbaawe. fa'iluuna alquluba wal asma, munjazike ku mitima n'amatu. fa inna almawdu'a jaddu khatir, nsonga nkulu, nsonga yabwa siriyasi, nsonga ya ddala. Bwe twali tunnyonnyoka ku bikwatagana ku kuba nti abakyala babituukiriza eri babbaabwe, twasaba era ne tugamba nti bannyinaffe bagumiikirize. Oluvannyuma tujja kuba tulaba ate biki babbaabwe bateekwa okutuukiriza gye bali. Naam, omanyi waliwo ejjooga eritambula mu bantu abamu. Abantu abo bambi olw'obutamanya nnyo nga balowooza mbu omukyala yateekwa okutuukiriza eri bba, wabula ye nga bba omulimu gwennyinimu kye kyokka, ebirala tebimukwatako nnyo. Busiraamu ddiini nnungi nnyo, ddiini ya kwenkanyankanya, ddiini ya kuleeta butebenkevu, era ddiini ya kubeera nti ewa okwesiima ku muntu aba anoonyeza okwesiima okwo mu ddiini eyo oba mu ddiini eno ey'obusiraamu akufuna. Ate n'aba anoonyezaamu ebirala, bw'aba abinoonyezaamu mu makubo nga siga mu ddiini eno, mwattuweekanga awakula bibonerezo bigenda mutuukako. Wabula bw'abanga bulungi bw'anoonyereza abusangamu. Obulungi bwonna mu ddiini eno ey'obusiraamu mwebuli, wabula waliwo abulekawo mwattu
n'agenda anonooza ebirala. Tusaba Allah tukuume era akuume n'obusiraamu bwaffe. Allahumma amin. Nga situnaba kusenvula nnyo kuyingira munda, tuteekwa okumanya era nga bwe twagamba ku musomo gwaffe gwe twawunzika ogwaggwa nti inna min a'zami an-ni'ami allati an'ama Allahu biha 'ala al-insan hiya ni'matu zawaj. Kimu ku byengera ebibalwa nti omuntu abibale nti byengera kyekyengera ky'okuwasa oba okufumbiriganwa. Ekyo kyengera tolowooza nti mbeera ebeeraawo nti yakuyisaamu maaso. Allah agamba mu surati Rum aya 21, wa min ayatihi, ebimu ku byamagero bya Allahu tabaraka wa ta'ala oba ku bubonero bwe, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kubeera nti yabakolamu abakyala. Amakulu Hawa yakolwa mu lubirizi lwa Adamu alayhi salam, era abakyala abo litaskunu ilaiha, mubeere nabo babeere nga babawummuza mu mbeera zonna. Nga bwe muyingira amaka gammwe muba muyingidde mu mirembe. Ensonga lwaki ennyumba mu nnimi zaayo endala bagiyita sakan, kisulo, kubeera nti omuntu bw'ayingira ewaka munnange ayina engeri gy'atebenkeramu okwawukanako n'ewatali waka. Kale nno abakyala baatuuka okutuumwa erinnya eryo olw'obukulu bwe balina eri babbaabwe. Kale nno waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, obufumbo buno Allah buteekamu okwagalana ne mikisa gyennyini oba n'okusaasira. Ekyo kiri mu bufumbo. Twagamba abantu abeewuubira mu bukaba ne babeera nga balowooza ebintu ebyo gye biri buba bukumpanya na bulimba, olw'ensonga nti nno ekigambo kwagala bangi bakyeyita. Olulimi olutambulira nnyo mu nsobi bambi balwambaza bye lutali. N'osanga abantu bali mu bukaba nga beerimba mbu beeyagala nnyo kwagala nabakyoku. Oyo aba katemba, era ebitera okuvaamu yali ayingiddeko mu mbeera eyo ya abitegeera bulungi. Allah agamba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ebyo tuwulidde bwe kibanga ddala mulimu ebyokuyiga era ebifunwamu, ababifunamu be abafumiitiriza, ababeera nga obwongo bwabwe tebabutimaye ne babeera nga babutuusa ku kituufu ekyo ekyetaaga okuba nti kituukwako. Naam, ensonga eyo sigamba nti abantu ba bulijjo bokka, wabula tulina ebitonde ebisinga enkizo mu bantu. Makulu tulina abantu abasinga enkizo mu bantu bonna be baliwa al-anbiya wal mursalin, be batumwa oba be babaka, nabo baawasanga. Naam, Allah agamba mu surati Ra'd, walakad arsalna rusulan min qablik, twatuma ababaka olubereberye ategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, twabawa abakyala era abakyala ne bafunamu abaana bazzukulu baavaamu endyo. Naam, kakati waliwo hadisi gye twalaba mu musomo ogwaggwa situjja giddamu oba kale mu bufunze abantu abajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi eri mu Bukhari ne Muslim eva ku Anasi, bajja eri amayumba g'omubaka sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadati rasuli sallallahu alaihi wasallam, babuuza ku neesinza ya nabbi gye yeesinzaamu Allah. Obukkiriza bwali bubalinnye munnange, kuba aliwo omuntu olwaliro nga duniya gy'aluubirira, era ensonga lwaki abantu bawambagatanye n'ebintu naye nga kazambi mwereere. Lwaki? Tebanoonya ddiini eri luddawa. Kati munaye bano ekyabaleeta mu maka ga nabbi balabe engeri gye yeesinzaamu Allah, balabe engeri gye baakeerewamu basinziire. Kati ne bababuulira omubaka embeera ze mu bufunze, ne bagamba faqaalu ayna nahnu min rasulillah, ne bagamba ffe kati tuli luddawa ku mubaka nga tukyali mabega nnyo. Omubaka bw'atu bw'asinza Allah, waqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, Allah yamusonyiwa dda ebyasooka n'ebyoluvannyuma. Kati ffe tuli luddawa ne beewera. Tugambye bukkiriza bwe bwali bubalinnye, wano tewaliwo ddalu n'akatono era tewaliwo kwekozaakoza, wabula mbeera yali nga bukkiriza
abantu bano balaba basikatira bali mabega nnyo baagala kugezaako kusinza Allah ng'omubaka tebayinza mutuuka naye bannyonnyolwa nga balaba tebalina we baatuuse. bano na betwogerako bye bitonde ebiddako oluvannyuma lw'abannabbi bano basahaba bituba tuboogerako. Wuliriza ddala nga twogera ku bantu abo abaatukulembera mu kutya Allah. Ewamu n'ekyo baali tebeeka kugamba tebaamatira nti baatya Allah mu butuufu bw'okumutya. Eyo n'embeera tolina woogisanga okuggyako mukkiriza. Ensonga lwaki bamalayika Allah yabakola khuliqu ala taa. Allah yabakola embeera zaabwe zonna kutya Allah bamalayika. Naye wamu n'ekyo ku lunaku lw'enkomerero bajja kugamba mu maaso ga Allah bagambe subhanak Allah wayawukana ma abadnaaka haqqa ibadatuk ma abadnaaka haqqa ibadatuk Allah situkusinziza mu butuufu bwa kusinza. Ewamu n'ekyo tebajeema la yaasuuna Allah ma amarahum tebajeemera Allah kyaba balagidde. Bali awo bo batya buti Allah tebali mbwagazi bw'abakyala tebalina bwagazi bwa kulya na kunywa. Naye wamu n'ekyo bajja kugamba situkusinziza mu butuufu bwa kusinza. Olwo abantu abasatuukira mu bwonoonefu enkya n'eggulo olunaku lw'ekyama lujja kuba luzito nnyo. Tusaba Allah lutugondeze. Kati baba n'abakkiriza beewera nga balaba omubaka yabaleka dda. Eyasooka n'agamba amma ana fa inni usalli layla abadan, nze kati ndi wa kusaala kiro kyonna embeera zange ngenda kutandika kusaala kiro ebyokwebaka bino. Bambi olw'obukkiriza atuuse n'okwerabira nti okutulo oba okwebaka kiri mu kitundu kya muntu ateekwa okwebaka. Ne bwe yeefuula atya nti tekisoboka era bajja kwebaka. Ebimu ku bintu Allah byalagirako obuyinza bwe mwe muli otulo. Wallahi sanga omuntu ow'amaanyi naye ng'otulo wallahi tumugoyezza ali awo n'enswera zimukola kye zaagala nga yenna yagonze dda. Timusajja ate ono bambi tuuka n'okwerabira nti oba ekiro beebakiramu. Waqaala al-akhar omulala naye neyeewera n'agamba wa ana asuumu ddahari wala ufutiru abada. Yagamba nti nze sijja kusiiba buli lunaku nja kusiiba omwaka mulamba gugwe wali nga gwonna buli lunaku nsiiba sijja kusiibulukkamu abadan. Beewera. Waqaala akhar omulala n'agamba owokusatu wa ana atazilu nisa fala atazawwaju abadan. Ewantu wano twagaddewo kubanga wakwatagana n'omusomo gwaffe. Naye nga temwerabira we tukutte kati kwe kutuukiriza kw'abaami eri bakyala baabwe. Awo tutambuli n'okubadde tunayingira mu ndeeri tukyali wano tukonkona. Kaakati owokusatu n'agamba nze ebyabakyala mbyesonyi. Ensonga ebyabakyala okiyita kyakuzanya ekyo. Olwaleero waliwo abantu wamu n'obukkiriza bwabwe naye nga wallahi ku sayidi ey'abakyala nga muntu awo wo waagaana ewalema ng'omuntu abamumanyi bamumanyi naye nga bw'omutunuulira ogamba ono mubakkiriza tabangawo naye nga munnaye akukuta. Ewamu n'ekyo ayinza okuba mufumbo abala kale ayinza okuba ng'embeera ze ziri mu halaalira abakyala naye nga bambi obudde bugenda nnyo ebirowoozo bigenda nnyo embeera zonna zimalira nnyo mu mbeera eyo. Kale no yono omusajja yewera agamba ebyabakyala ngenda byesonyiwa. Kiyita kyakuzanya ekyo. Abakyala abatunza abantu ebyobugagga n'osanga oli nga yayavuwala naye ng'ensonga abakyala n'osanga oli ng'ebitiibwa bye yalina byamutikkukako nga nsonga z'abakyala n'osanga omulala nga mu butuufu yayonooneka dda yenna naye ng'ensonga y'abakyala. Ono naye agamba ebyabakyala agenda byesonyiwa. Fala atazawwaju abadan, sijja kuwasa kiba kibe lubeerera beeweze. Kaakati najja Allah we yasiima okuba nti yakulira abantu bonna oba ebitonde byonna nga yabisinga nga y'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Fajaa rasul sallallahu alaihi wasallama ilayhim, omubaka najja ne bamunnyonnyola ekibadde ewaka. Abantu abo yabafuna. We yamala obbafuna n'ayagala munnange obbategeeza obutuufu bw'obukkiriza bwe buliwa. Wallahi hanzola lumu afuluma
yattahimu nafsahu binnifaq. Hanzala yafuluma lumu ng'agenda awo gana ng'agamba nti ndi munaafiku. Yagamba ana rajulu munaafiku, ndi munnanfuusi. Yatuukira ku Abubakari n'amugamba obadde ki? Nti ndi munnanfuusi. N'amugamba ate oli munnanfuusi oti? N'amugamba tugenda mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tutudde, yukallimuna anil jannati wan nar, omubaka atusomesa ku jjana n'omuliro, waka annana ra'ya al-ayn, nga tulinga ababirabako. Basahaba baatebenkeranga mu maaso g'omubaka ne batuuka okuba nti waliwo yakuba ekyokulabirako nti nga kuganga enjiibwa esobola n'omubiika bweti mu mutwe, ejjina erikwata nga likola ki? Kugamba obutebenkevu bwe baabangako. Omusajja yagamba tubeera mu maaso g'omubaka, bwannyonnyola ku jjana n'omuliro tubanga ababirabako. Ejjana ne tululunkana nga tulinga abagiraba, n'omuliro ne tugutya nga tulinga abagulaba. Naye bwe tumala okudda ewaka, tudda mu lusaagosaago n'abakyala n'abaana na biki, tudda mu bya dduniya. Omusajja ekyo kyokka yalabanga munnanfuusi. Abubakari n'amukuba ku kibegabega, n'amugamba kulluna kazaalika. N'amugamba ffenna ebyo embeera etutuukako tuli ku bitonde ebyasinga okutya Allah oluvannyuma lwaki? Lwaba nabbi. Kakati Abubakar radiyallahu anhu n'amugamba nti no nantaliku ila rasulillah. Yamugamba ensonga nno gy'oliko nkulu, tugende ew'omubaka. Baalina chansi munnange, bwe baafunanga ekibabobba baalaganga wa kanu yastaftuna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, baali babuuzanga omubaka fayuftihim, n'abeeranga abannyonnyola. Kakati embeera olwaliro munnayinza okutuukako ne bikusobera era bangi abakkiriza, alhamdulillah beebazibwa mwebali. Bw'alaba ekimusobedde butereevu ng'abuuza seeka gwe yeekakasa ti munnange ensonga eno eri etya? Anoonya munnange okwesiima eddiini eno okugiwangula, kubeera nti nno oba okuwangula obulungi obulimu n'okwesiima kwayo kuli mu kuba nti omuntu afuna okusiimwa kwa Allah. Ekintu kyonna ne bwe kiba kikwewundidde kitya nti kirungi nnyo, naye nga bw'oba okirengedde oba n'ogambibwa nti obusiraamu tebukikkiriza, kidduke, manya nti kyagala kukulemya kyonoonya. Naam. Kakati Hanzala n'agenda n'Abubakar Nabbi sallallahu alaihi wasallam annyonnyola omubaka, n'amugamba ya Rasulallah, Hanzala agamba ndi munnanfuusi, otubeera n'otunnyonnyola kino n'ekiri, ng'okutya kwe tulina ejjana n'omuliro tubanga ababirabako, bwe tumala okudda ewaka ate bano baana, ate bano bakyala, ate bino bizinensi. Omubaka n'amugumya n'amugamba nti nno ya Hanzala, law abqaytum ala alhali alladhi takununa fihi indi oba ala halin alladhi takuna fihi indi, senga musigala ne mbeera ku mbeera gye mbeeramu mu maaso gange wano, nga mbeera yammwe ya lubeerera, la safahatkum almalaika fi turuqat, bamalayika bandibadde babakwata mu ngalo mu makubo, wa ala furashikum, ne ku buliri bwammwe mu mayumba mwandibadde embeera nga ndala nnyo. Kiba kitegeeza nti embeera gye baabeerangako bwe bukkiriza pyuwa, obutaliimu kujaabulula n'akatono, ate nga munnange tebumala gafunwa, wabula embeera gye baaliko bwali bukkiriza ng'era butambulirawo. Omubaka n'amugamba nti saatan wa saa. Yamugamba munnange mbeera bwetyo, ebiseera obiwaayo ku ddiini yo, n'omanya omutonzi jalla jalaaluhu, n'omwogerako n'omutenda, n'oyimirizaawo bye yalagira. Ate essaawa endala eyinza okuba yeetaagisa kubeera nti obaako ne mukyalawo n'omulabirira biki bye yeetaaga ewaka na biki byonna n'abaana bo, essaawa endala neeyingiremu, essaawa endala neeyingira mu mirimu gyo. Oyinza okuba mulimi, oyinza okuba musuubuzi, amakulu n'obeera ng'ogabanya embeera n'ogabanya embeera n'ogabanya ebintu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Inna libadanika alayka haqq, omubiri gwe gukinako ki? Gukinako haki. Ewamu n'ekyo haki ekulembera oba right ekulembera oba right ekulembera zi right zonna
ekivunaana ekikulemberwa ebivunaanwa byonna kyekyokubeera nti nno wakolewa kusinza Allahu tabaraka wa taala. Kati bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri kiba kitegeeza nti lidiinika haqq, eddiini ekuyinako hakki ng'era yeesaana okusooka. Kati walibadanika haqq, omubiri gwo nawo kuyinako haqq, wali ahlika haqq, n'abantu bo nabo bakuyinako hakki. Olw'ensonga nti nno bw'obanga tokitegedde weekanga munnange okubiddeyo ewalala ate n'olowooza ewalala oli mu kufuna. Kale no faati kulli dhi haqqi haqqa, buli kimu kiwe hakki yaakyo. Abampuliriza, ebigambo ebyo tubireese nga tusinzidde ku mubaka sallallahu alaihi wasallam engeri gye yajjamu ng'awulidde abantu bano nga beewera ekitaali kisaana, newakubadde kye baali beewera bukkiriza, naye omubaka balaga nti kye beeweze tebajja kisobola. N'abagamba antum alladhina qultum kadha wa kadha, mwe mwogedde bino bwe biti. Omubaka twagamba yabafuna. N'abagamba bwe muba mwogedde bwe bityo nga mmwe mweweze okukola bwe mutyo. N'abagamba amma wallahi, n'abagamba ndayira Allah, inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu, nze mbasinga okutya Allah era ng'ekituufu bwe kityo bwe kiri, walakinni asuumu wa aftir. N'abagamba nti nsiiba n'ensiibuluka. Amakulu sigga nti nabbi buli lunaku yalusiibanga omwaka ne gwali, yasiibanga Ramadhaani n'asiiba ennaku eza sunna bwe bityo. Mpozi omwezi gwe yasinganga okusiibamu ennyo ng'oggyeko Ramadhaani ogwa Sha'baani, naye nga gaa nti buli lunaku asiba ekisibo kyali. N'abagamba wa usalli wa arqud, n'agamba nsaala ne neebaka. Omubaka yasaalanga tahajjudi buli nnaku, naye bw'amala ne yeebaka sallallahu alaihi wasallam, oba ne yeebaka n'agoloka n'asaala, so siga nti ekiro kyonna kusaala paka kukya. N'abagamba wa atazawwaju nnisa, era n'abakyala mbawasa. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, omuntu ogezaako okuva ku nkola yange si wa munze. Kale nno imaani bw'etakutuusa ku ekyo, tunnyonnyola nti okuwasa kyengera era nga kya mu busiraamu bukikubiriza era nga bulaga ki ekirimu, kubanga mwe muvaamu okuyinjiwala kw'ebitonde oba okw'abantu. Ebitonde okutwaliza ewamu byezaalamu baana, bazzukulu, bajjwa, biki, abantu ne basaasaana. Allah bw'atyo bw'ayinjiwaza ebitonde bye, bwe yasalawo omutonzi jalla jalaaluhu mu mbeera efaanaganako bw'etyo, naye n'ateerawo amakubo embeera eyo mweyitira nga ga halaali, mbeera ya kufumbiriganwa mu nfumbirwa ey'obusiraamu. Butuufu oba weetegereza omulembe gwe tuliko, obufumbo obucupule buyitiridde nga tebalina nansonyi. N'agamba mbu oyo mukyala wange, naye nga wallahi tamuwasanga. Oyo yeebaze tamuwasanga. N'ogamba kiki ekibapika okubeera nti kwegamba basanyukira mu bwonoonefu? Tusaba Allah atutaase. Naam, abampuliriza, oluvannyuma lw'okukonkona omulyango tutandike okuyingirako munda biiznillahi tabaraka wa taala, nga bwe tulaba obukulu bw'omukyala eri bbaawe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi yagira Ibn Majah nti mastafaada almu'min ba'da taqwa Allahi azza wa jalla, nti omuntu kyasinga okufunamu oluvannyuma lw'okutya Allah khayran lahu min zawjati salih, nga talina kintu oluvannyuma lw'okutya Allah kyasinga kufunamu kisinga mukyala mulongoofu. Akagambo ako bulongoofu mukawulira, akagambo bulongoofu ndoza mukawulidde akantu ako kakulu nnyo. Omukyala oluvannyuma ali ku lusegere naye bishart okubeera nti kikalombolombo okuba nti mulongoofu. Obulongoofu buno twagamba waliwo ababweyita oba ababwefuula nti babulina, ne wabaawo n'okuba nti omuntu ddala ebyaddala mulongoofu. Ebintu ebyo biri bya njawulo. Olwaliro abantu bwe baategeera nti omulongoofu abeera atya, waliwo abeefuula abalongoofu. Wallahi
naye nga balimba bulimbi. Buli kintu kyonna ojja kusanga abakyebereseemu, abafaanana obusiraamu nga bayaaye gye bali, abafaanana abakyala abalongoofu naye nga bayaaye. Amakulu kwambaza ddiba lya mbuzi nga lyambazibbwa omusege. Oyinza okusanga omusege nga gubulidde mu ddiba ly'embuzi nawe giyita embuzi. Ensonga lwaki olwaliro abantu ebintu tebabitegeereza nti wagiya biri awo kigoye weezinze. Omuntu nga tannawasa mukyala ebintu bikwewuunyisa. Twali twanukula ebibuuzo byaffe omulundi ogw'oggwa. Ensonga eno twagyogerako. Waliwo abantu butuufu bagenda ne bafumbiriganwa ng'omu oluusi abuzaabuzizza munne. Eddiini nga yagyogerera ng'agiri naye ng'alimba. Abantu beerimbira ku social media buno tolabanga ky'otalabanga. Kira munnange bw'ategeera omuntu gw'asuubira nti yajja okuba oba gw'ayagala okuba nti amuwasa oba amufumbirwa, olulimi olw'obuyaaye ne lutandika ng'ebyaddala si bwe kiri. Wallahi teri agaana kubeera nti olulimi lulengerwa naye nga kye kituufu. Naye nga munnange kisinga okunakuwaza kwe kuba nti ebintu birimu obulimba n'okucupula. Lwaki omuntu ayagala awangule munne naye nga tamanyi nti embeera eyo ey'okucupula tewangaala, tebakulimbanga. Embeera ey'okubuzaabuza eyina ebbanga lyayo. Nga bw'otasobola kubuzaabuza bantu bonna, nabwe tosobola kubuzaabuza budde bwonna. Ensonga lwaki abantu obufumbo busattuuka nga bukyalino, oba aliwo omuntu kyayinza okusinziirako okuwasa omuntu oba kyayinza okusinziirako okufumbirwa omuntu, ye kyalabanga kyekituufu era ge mazima era y'ensonga, kombe munne ono yagimubeereka mu maaso naye nga si bwe kityo bwe kiri ekituufu. Osanga abaana bawala nga yeefudde nti ye yoyo baswalihaati be banoonya. Ennyambala y'abaswalihaati yagitegeera. Kuwulira mu gundi mu shariya nga teri fitina erengerwa, ekyo n'amanya nti maze. Ekirala n'amanya nti omukyala swaliha ye mukyala ayimirirako ekiro, siiba sunna, akola ki bintu ebyo. Kati n'amanya nti omukyala omulongoofu, ababeera baga nti mulongoofu eyo bagamba mbu abiri. Kati bwe kibeera nga bwe kityo bwe kiri, mu butuufu omuntu ayinza okugamba bukyannoonya bakuwasa ono nkoze eki, yamugolokosa ekiro n'amugamba golokoka munawe saali ku tahajjudi. Ebituufu bw'ensonga ng'alimba n'ogisaala yennyini tagisadde, yamujjukiza okusiiba ennaku enjeru. Obutuufu bw'ensonga tazisiiba, yamujjukiza olw'okumande n'olwokuna. Obutuufu bw'ensonga nga tekola ki. Munnange omusajja n'afuna supiidi n'agamba ono tebamuntwalako. Alabira ddala omukyala omulongoofu be banoonya, kuba abasajja bonna baloonya bakyala balongoofu, era n'atuuka n'okulangira n'agamba nze namufunye omulongoofu, nze ebyange byawedde. Kale munnange omukyala manyi balina tageti zaabwe, bwe gaba mahale oba gammeka mwasimbukira oba kikalu omusajja akitunda. N'agamba ono ye mulina, naye kikwewunyisa nga bamaze okwewasa enviiri ziyinza okuggwa ku mutwe. Omukyala eyakubirizanga omusajja nga tannamuwasa agoloka asaaleko, amugolokosa amugamba tusaaleko, amugamba tusaale swalaaki, isha yawedde. Nti munnange tahajjudi ate yaani yagiraalise. Nga nti omusajja gaba mpulira bubi, gwe yangolokosanga wano tusaaleko tugire, namuga twala eri eggwa akajanja okusaala kusiibako ku sunna kati nse twandisiibe kugira oti namuga agira eri nti mu kisiibo ekyalakirwa Ramadaan. Kati biggwa munnange obufumbo busattuuse. Ogenda okulaba omusajja eyali atambuza amaanyi, abamumanyi mikwano gye balaba atambula awo tose, agamba omusajja ono amaanyi yali agatambuza wano, ate kati awo tose ekyo omuntu yandibadde yeyongera okutambuza amaanyi nga yawasa. Okiraba naye luvannyuma nnyo weekanga asuniddeko ab'oku lusegere n'abaga nti omukyala munnange yansiba kiwaanyi,
yansiba kiwaanyi agenda omulengera ewakaawo nga katemba yamukoze eki yamwetoolodde gwe yali tasuubira kuwuliriza nnyimba tayagala ziveeko gwe yali tasuubiramu bintu bitategereka nga yooyo engeri gyamwesikamu oba gyamwesikako tannagitegeera biki wekanga munnange oba naye wekanga akosebwa eddiini ye nga naye azze rivansi. Tusaba Allah tutaase embeera ezo. Abampuliriza tetwogera ku bintu nti biri mu ggulu lyakusatu oba lyakuna byetwogera tuwangaala nabyo oba tubiwangaaliramu ku duniya kuno. Tusaba Allah tutaase. Naam, kakati mu bintu ebirungi omuntu byafunamu oluvannyuma lw'okutya Allah mwe muli omukyalo omulongoofu. Tugambye kalombolombo okuba nti mulongoofu kyekiringa abunsu ne bwazaala abaana 500 nowakubadde ayinza okuba taliyo kale abaana 100 bo gye bali abo balina 8 abaana abo bonna talina gwafunamu okuggyako omwana as-salih omulongoofu. Nabbi yali ayogera ku muntu byafunamu ng'amaze okufa yagamba mwe muli omukyala mwe muli omwana omulongoofu oyo asabira mukadde we. Awwaladu salih yad'u lahu, kuba omwana omulongoofu yasabira mukadde we. Atali mulongoofu agamaanyi tagalina. Wabula omulongoofu yoyo asabira mukadde we n'amujjukira. Olabye ku baana abo bonna bonna gwaba afunyemu yewannama ddala. Kati nno omukyala wano ekigambo kyajja saliha, mukyala nno abeera wa bbeeyi oluvannyuma lw'obukkiriza kasita abanga mulongoofu. Tugambye obulongoofu bwannama ddala si obw'okweyita. We tukubiriza abantu bonna abakulembeza bye batali mu ddiini basobole okubeera nti bawangula bannaabwe babeere ng'omuzoogo bagulinnyako. Kintu kiri ddenja nnyo. Nnyabo bw'oba obukkiriza abo bukyabulako beera ng'obutereeza nga tonnabakubaganya musajja wa beene oba omwana mulenzi wa beene. Naawe omwana mulenzi oba omusajja gwe bw'oba obukkiriza bwo tebunnatereera tokubaganya na bukkiriza na mwana w'abantu nga tonnaba kuba nti obukkiriza abo bunywera. Wabula osobola okwewulira muli n'ogamba nti alhamdulillah kati bwe buba bukkiriza bwe buno oli bwabunnengeeramu alhamdulillah. Omuntu afumbirwa omuntu gw'asuubira nti mukkiriza era ebyaddala nga mukkiriza ebintu naawe biba bitambula bulungi, ebintu biba bitambula mu kwesiima. Abampuliriza in amaraha ata'atuhu, omukyala gwe twogerako omulongoofu ba bw'amulagira awulira. Tamugamba nti kyekolere era tamugamba nti tonsombowa era tamubuuza nti ombeeredde ki, ekyo nakyo kyekolere. Wabula kasita amulagira awuliriza. Wallahi wa in nazara ilaiha sarratuhu, bw'aba amutunuulidde butunuulizi asanyuka. Waliwo abasajja abava eyo mu gundi mu mirimu gyabwe, abamu bavudde mu bizibu oluusi nyombo naki, n'atunuulira mukyala we n'atebenkera. Wallahi olw'obukkiriza ayinza okuba ennyambala esi eri awo nti lugoye lwa bbeeyi nnyo. Ayinza okuba gye yamwasasira ewagagambu bali awo. Ayinza n'okuba obuyigirize si bw'amaanyi naye olw'obukkiriza nga bw'amutunuulira bw'ati atebenkera. Era nga ye amanya bw'aba avudde eyo gy'ali ng'alina ebimukyankalanyiza aba amanya olugendo okutuuka ewaka agenda byerabira. Ebyo nno munnange tebiva mu bbanga. Waliwo ababirowooleza mu kwewunda kwokka. Abamu ne beewundira bbaayo bataasobole. N'ogaate oba guno omusono yagugyeewa. Weyitiriza kutya Allah mukazi wattu kwogera ku Allah biki. Waliwo abakyala omusajja n'okumutya nga amutya. Buli budde azikaari kwesomera ku Qur'ani, buli budde kino, buli subhanallah nga bukkiriza bwereere. Tamusitulira tamwa kwegamba ddoboozi lye liba wansi. Mbeera ze zonna nga bukkiriza. Omukyala ekika ekyo atiisa omusajja ne bw'abaamu akatijjo n'okwepanka amutya, amutunuulira n'amutya. Olw'ensonga nti omuntu atya Allah, Allah amutiisa ebintu byonna. Naam, amutiise yandibadde amukangakanga. Kati omukyala omulongoofu
bba bwamulagira awuliriza, bwamutunulira amusanyusa. Wa in aqsama alayha abarratu, bwaba amulayiridde amugondera. Munange n'alayira n'aga nti wallahi mugole atufuula okulaba ng'atuukiriza ekirayiro kyaki. Naye okanga oli omulaga nti ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye. Okiridde munange, olayirira ani? Mwebali munnaye nga bo ate bba abantu ababeera nga bali eri nga bwe tugambye ono bwajja nga oluusi alina ebimutabudde n'alaba mukyala we n'awummula n'atereera. Waliwo abalala nga bo ewaka ye asuubirayo buzibu bwereere. Alinda omuvumaavumamu, alinda okukola ki ebyo byonna ng'agamba omukyala ali waka naye munnaye nze kye nafuna sikitegeera. N'amuvuma buli nnaku amutuma bino n'ebiri ate ng'amanye enfuna ye ennafu. Abayita baakuzannya kati kye nakutumye kiriwo. Kale enjawulo nnene nnyo wakati w'omukyala omulongoofu n'omukyala atali mulongoofu. Waliwo abakyala abamu nga mwattu asinziira ku nfuna ya bba, ebyetaago bye n'abiteeka mu mbeera y'enfuna ya bba. Tajja watwaliiraliikira tuludde okulya ku nva ennungi biki, ogenda okulaba omukyala amugamba nti tugenda kugira bugga. Okirabye kugamba n'abeeraawo nga buli budde amutikkulaku kugamba omugugu gwawulira mwebali. Okirabye munnange oluusi n'ajja kutetenkanya. Alhamdulillah tukula ki musajja wattu n'abeera nga ebibisa olubi asanga biwedde. N'olwo abakyala boosanga ne ssente azifuna azirina naye nga ye kegube munnyo. Ayinza okuwa benva nga temuli munnyo akitegeere nga bwe gutaliiwo. N'amugamba munnaye nga munnyo nga temuli munnyo, n'amugamba waguguliddewo. Oshedde munange tusaba Allah atutaase. Kale omukyalo omulongoofu si bw'atyo bw'abeera. Era omukyalo wanigaba anha zawuji amakulu bayo bw'abeera taliiwo. In ghaba anha hafazatuhu fi nafsihi wa maalihi. Bw'aba taliiwo abeera nga bbaawe mu birowoozo bimwali. Taata w'abaana bange mwebali nga tomwogerako. Kikyoyogera ku taata w'abaana bange ng'atabuka. Subhanallah. Ewamu n'ekyo baagenda okwewasa nga tebeemanyi. Buli omu ekitundu kyalimu kirala, buli omu ewaabwe walala. Naye olw'okuba baawasingana empasa nga ya busiraamu, mujjukira ali aya gye tusomye nti obufumbo bwa nnamaddala Allah bw'ateekamu okwagalana, obufumbo bwa nnamaddala Allah bw'ateekamu okusaasira, ebyo nno byolaba ebyewuunyisa. Abantu abaali tebeemanyi wekanga n'amawanga ga njawulo, ebbira za njawulo, naye ne bakwatagana. N'abeera ng'alwanirira bba, omusajja n'abeera ng'alwanirira mukyala we eky'enkomerero. Ate waliwo abalala yamunywerako caayi n'amulirako n'ekyeggulo, naye nga bbaawe n'ogamba nti bbaawe yinga bbaawe ebyaddala. N'amuvuma ayinza n'omutuuma ogunnyanya. Ero gino n'agamba nti gize wakirabye. N'abeera nga alina ogunnya gwamuyita abakyala abatali balongoofu. Tusaba Allah abeere ng'alongoosa bannyinaffe bonna okutwaliza wamu. Kati munaye bw'abulawo mu birowoozo byabaawo n'okubeera nti ataasa emmaali ya bba. Naye n'osanga omukyala munaye ng'emmaali ya bba agiwaddeyo buwi kibi nnyo. Nga yonna ambuuza bigize nti simanyi. Ate obadde ku ki ndabidde awo. Musajja oluusi alina emmaali ye gy'abadde alisse waka eyonoonese. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga atereeza abatannatereera. Allahumma amin. Mpozi mukkirize tukome wano. Omulundi ogujja tujja kuba tubbinkira munda. Tutandika okulaba ebivunaano ebyo byebiriwa. Kati wano wonna tunnyonnyose bulungi nnyo. Tunaagenda okutandika okuyingira munda eri ddala. Tukonkonye ne tuyingira munda ne tuba nga situnaba kusosootola ate biri munda eyo. Kati insha Allahu tabaraka wa ta'ala tujja kuba tubisosootola omulundi ogujja oba emirundi egijja biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hassin akhlaqana ya rabbal alamin. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.